Tamu abantu babiri mu nsi gwe n'obumubuuzanga yatamu Abedi n'empuuga balina Allahumma salli ala Besigye n'empuuga naye yali yekulu Besigye wa Besigye eyo anti empuuga zaazunga nga measles. Mpuuga yasooka mu DP n'ava mu DP n'agenda mu Ssuubi n'ava mu Ssuubi n'agenda mu Yalukwago Jeti n'ava mu Tijje n'agenda mu Tijje n'agenda mu Go Forward ewambabazi Mpuuga azuuze ate no yasooka na independent tokiraba naye oba tebatuweegomba nze kasanga mbeerawo mbadde mu FDC tolaba ne Nuupu mbaagala okukamaloboka mazini nkyagaanyi ogiyingira toli wa Nuupu ndi Weruwisha Munuupu oyagalayo individual oyagalayo bantu sekinno okusinga president ne mukyala we n'abantu abasigadde sina kaadi ya Nuupu zanno bujjo ndowooza nti ekikopo ky'okuba oli wa Nuupu ndi Weruwisha njagaliza birungi so tolinga bano nti zavugiddewa baliwa bisiru bigwagwa ku nsi okuumanga nnyo dignity ekitiibwa humility integrity status ebyo bino okutambulanga nabyo very good kati ne bwefaze entaana yange ewooma ne Katonda yanyiiga nnyo Katonda n'ebintu byenyiigira fe mu Busiraamu Katonda yakuwa ekigambo kiti hayatu munafiki kyekiki mu Luganda omunanfuusi hayatu munafiki tagenda kulaba ku ggulu emirembe n'emirembe gyonna omunanfuusi kati bebo bampuuga bazunze bwoganze ebina ebirala sibyagala nze ne bwenkeera okulangira olwaleero nkyenkya nyingidde Nuupu engalabi oziwulira awo nga bakwaniriza maama we nga bakwaniriza ekavule maama we ezegeza Nuupu ekulaba ng'omulwanyi ow'amaanyi akyagaanyo gyegata Nuupu emperereza era nga nakadde nga nkyenkya neesoze Nuupu ne kaadi njaga ne mu bitabo byabwe owulira engalabi kati bano ba Abedi kuba kati yavudde n'agamba nti mulonde Abedi yani okulagira ekitundu ekiramba ati mulonde kyabwe ebyo bizolozolo biweewe Abedi nga bwe walagiraani ye kennyini yeesimbyewo emirundi 12 nga yagwa nga tawangulako abaddeko omukulembeze mu kyaki yabeerako mu Yentinda kyaki eyo ngyerabidde erinnya nga ku village ministers village ne bamugoba n'ajjako mu kyaki endala bagiyita Victory Church eri Lugala ya Pastor Buyondo ne bamugoba n'agendako ku kyaki endala eri Lugala bagiyita family obaani ne bamugoba nabbako ne kusendeza obugubi very good ne bagoba kati oyo Kabira ulidi abo ba Abedi ate musana mutulagene ku baana baabwe tubazire ayina abavubuka seba abakulu juzi yatulaga abavubuka abo temubawo bakazi yatulaga batabani be nga launchinga campaign ze temubawo baana bamwe bw'oba okuba emmese enkulu n'obuto obutwaliramu teri kalolo kato era tokubanga emmese enkulu akatone kakuwa omanyi sesuweji atya gwe tuba tulwanyisa ng'ekyokulwanyisa namwe mutambule ne suweji pick up number indako nga yebakuba muko gobalagala nga mbakuba suweji nga tubakuba suweji n'ebyenda by'ebyennyanja teri ku nsi kiwunyanga kyenda ky'ebyennyanja waliwo akantu Bobi Wine ke yakoze betwabadde bwe yadde agenda ekira twadde kyali wajjala asajja ne batukuba omuka ne gutusukkako obungi naga kati mukole bwe badde bakuba nga bakuba mu maaso nga bakuba n'emabega kati oyo akyakola bwe baba bakuba mu maaso mmotoka nga 2 okuva ku yiiro 3 ng'agamba muvuge speed tuyitewo kati zino emmotoka ezaba zikola zimulika emabega wano kawedda kasayi zaffe zimala oyitawo neye neyitawo ng'apaakinga nga bamuwuliramu nabo wedaga mupaakinga awo bamuwuliremu bwe bamusudde bwennyini ffe tupaakinga nga bamuwuliramu era bamulidde abasirikale nedda ne Suweji ajja kutulwanyisa anaakola ajja kukola Suweji awunya olwo tutambula naye tutya mu pick-up ne mu budomola obuteme nga buno obw'abasiraamu obufuna wuzu okamukuba n'amulya n'omulya ate babo tebalina uniform balina kamu Suweji ayinza okuwunya mu uniform ewiiki namba
Nze nakunya kutuyiza kesisi mu Kampala. Manyi suweji awunya obulungi, manyi alwawo okuwunya, manyi omukadde. Suweji awunya. So abasirikale abakuba Kyagulanyi tear gas. Naye afuna yatambula ne pick-up ya suweji. Ate sakibadde kisoboka twalifunye n'ekimotoka kya suweji. Olufukiranga nabo tubafukirira. Nabo mufuna olupiira. Tufuna olupiira lwa suweji ate omukambwe. Naye abaana Musago balina sente ewali asobola okudonatinga ekyo ekimotoka n'akireeta naganza ekibawadde. Ne bwe tukipangisa n'ababweru mu bitugulire gye tugenda wakaya. Abafunenga bino ebya fire gundi bino. Nedda gyebiri mu Lubigi. Mu Lubigi gyebiri biriyo ebimotoka mubipangisa n'okubigula. Ate tebabiseera bya layisi ebyo ebitambuza suweji. Mu Lubigi gyebiri tuyinza n'okukifuna ku miliyoni 10 ekimu. Kali naye suweji omujjawa. Maama we suweji tumunuuniramu emitwalo 35 buli lunuuna n'ogenda omuntu n'omugamba suweji nze kununiramu bwerere natamukuwa. Oba omuwonyeza nabuwonye. Emmotoka ya suweji ne wano winini ku Power King emmotoka ya suweji enuuniramu emitwalo 35 buli lunuuna lwa 35. Kati okujja n'opaakinga nawa mugulewo twerekeza mu tubanuuniremu fiyovu kyaji. Tuba tutumbudde n'obuyonjo mu Kampala. So kali emmotoka za Kyagulanyi nga zitambula eno yaba amawulire eno yiye eno oba oliawo yaba batambudde nabo then endala mabega nga ya suweji nga President Museveni watambula ne toyi naffe tutambula ne suweji. Bwe batatukuba tiya gaasi nga tudda ne suweji waffe. Bwe batumukuba nga tumubayira. Naye ali bayisa ekyeyizo kikkiriza. Ekyeyizo kikkiriza. Nga lwete kikkiriza. Andi mu mateeka oba otataganyiza poliisi okukola emirimu gyayo. Ye byakoze bulungi tukuba tiya gaasi. Era naye kutaataaganya. Ate suweji awunya. Si baba balina ka yunifoomu akamu. Baba weemwemu. Kiri mu poliisi. Yunifoomu bw'oba oyagala ey'okubiri olina gigula buguzi. Wekimanyi mu poliisi waliwo abatunda yunifoomu. Nga ajja nagamba olina emitwalo 2 kuguza yunifoomu. Eyiye. Ng'abikooye. Nedda bali abakola mu factory ekola yunifoomu bazibbayo ne baziwa abaana bazitunde. Muteeka bakuwaka yunifoomu aka kamu. Kati bali abakola mu factory ekola yunifoomu ya poliisi bazibbayo ne bajja nga baziguza abasirikale. Mitwalo 2 ku 15. Omusirikale ayagala okuba nga akyusa olina ggula. Bwekyo kiri mu poliisi. Kiri mu poliisi, nze poliisi ngimanyi nnyo. Omusajja yambala enfa kuva ku Mande paka ku Mande nga tagikyusisa. Bw'oba oyagala okukyusa olina ggula mitwalo 2 ku 3 wabawo abasirikale bajja basoba akutta akaveera akwata akaveera eno n'eno buli kaveera nga mulimu yunifoomu 5. Etegeeza booza kiro. Booza kiro. Ensonga z'ono omukazi yabba omugagga Lukoda. Omukazi oyo yabba muganda wange ate no teyabba muganda wange yekka. Kubanga bafuna contract ya kuliwa malamu ekiteezi. Baali badereva baweranga 12 nga muganda wange yabakulidde. Kati bafuna buli omu aleeta emmotoka ye. Buli omu aleeta emmotoka ye. Emutandiko yiwayo malamu. Kati kesisi yansanyusa. Kesisi erwawo okusasula eringanga abasajja balaba. Ne ku olwo yasasula sente meka? Miliyoni 2. Kati bwesasula miliyoni 2 omukazi nadduka nazo. Nga omukazi yalina contract yateekako bano ba Lukoda okuteekayo malamu. Nga yasayinize contract ne KCC. Naye nga gundi account number yali ya Lukoda. Naye nga sente zo balina zijjeyo ne Lukoda n'omukyala. Bakola account nga y'ababiri. Nga y'ababiri. Kati laba omukazi bw'agera sente zitandise okujja n'akyusa account. Nga Lukoda tategedde n'ateekayo endala. Naye n'ababbanka nabo bakyamu. Ne banka nazo zitandise obunyazi. Bwe mukola joint account sente mwandibadde muzijjeyo mwembi. Very good. Ate lwaki n'akyusa account ne mumukkiriza. Lwaki omugabo oba mugikyusiza oli muleete nga bwe mwakola eno. Ne banka eyo erina ebibuuzo. Banka tujja gyogera gye bujja. Kitegeeza okuba nga n'omukazi yateesaako n'ababbanka n'abaasasula bano abamuwa ssente. Basasula leero wadde baama baba n'ebizibu. Leero kambawolerezeeko. Ate luli watuwa account nga muliko ne Lukoda. Lwaki oyita account nga Lukoda taliiko kututeeka ssente? Anti omuntu bw'asasula ebiba tebikyamukwatako ye aba asasudde ssente ze. Tabalyazamanyiza. Leero kampolereze. Bamuyita ani omukazi oyo? Bamuyita atusaasire Patience.
abo se ba state house abo Munankole ate mune bavumaganya abanankole si buli munankole nti mubi abanankole bangi balungi atusaasire patience abeera najjeera ntinda alina ne kampuni ya security ko bano abakuumi ekitegeeza kati ali ku wanted amulaba kamukwate very good atusaasire patience amulabyeko amukwate ng'abeera najjeera bw'obanga atusaasire patience yali akutuusizaako obulabe obufaanagana bwe yatuusa ku lukoda jangu nawe weegatte ku lukoda mu munoonyi etegeeza kabbira ate abo abantu ababbi kati ojja kwekanga ngabbi abantu nga 12 ate 12 abo bakozesa state house babbira ddala anti ajja kugamba ndi wa state house awo gavumenti ate ne state house kyovuga nti mwami Museveni naye mubi muzibu ayonoonye state house kati buli mufere buli kiweewe buli munyazi state house nyumba ya buvunanyizibwa lwaki tebatubuulira nk'abantu ba state house gye basangibwa oli najja nga atuga nti wasasa netumubuuza tebatubuulira we basangibwa tulina kigambo state house bakolerawa state house ereke kufuuka kikolobero ereke kufuuka kyonoono state house nyumba ya buvunanyizibwa nnyo kati lukola ali mu mbeera ki ali maziga tebawuza nze nti nkulukusa maziga naye agamuganda ndi masufu nnyo maama we ali maziga yali anyirira alinganga kinye yenna aweddewo kati baddereeva banne bonna balowooza aba bamuwa sente baamutegera kuba tabadde musajja mukumpanya era baamutegera kuba ebbanga lyonna akolaganye nabo ate byonna badde babimanyi era saye tebaamutegera sa nirukoda musibe senga ali munda ne baddereeva munne baamuwamu obwesigwa abadde muntu mulamu nnyo kale tujja kwongera okukola follow-up ku nsonga ezo ndowooza naye tujja kumukyaza abeeko byatunyonyera ku nsonga y'omukazi oyo naye bambi omukyala gwe kyewakola tekyali kirungi esente akasente kaba katono mukagabane lwaki gwe ate sente ogitwala yonna ate ng'emirimu gikyajja kuba wabanga abadde akwata kontrakiti za KCCA kitegeeza emirimu gikyajja bwe kiri naye lwaki oba abantu b'okolaganye ate kati KCCA yaguze ebuyala ebuyala naye waagala malamu waagala buli kimu kyonna kale zo contract za KCCA anaddamu okuzifuna nga ate nange sobola mukkiriza ne bwasasula lukoda sobola mukkiriza kudda okuzifuna era aba KCCA mummanyi muddayo ne muzimuwa okay kale awo tujja kwongera okutangazaamu mu nsonga eyo musajja wa Abedi yavuddeyo n'alagira abantu b'e Masaka nti kakati mulonde Kyagulanyi naye luli yali agambye nti musooke mutulindemu katono Kyagulanyi amale okuva e Masaka byanayogera kutujja okusinziira so kati Abedi naye asobola okuddawo n'akomandinga nti ab'e Masaka mbalagidde mukole kino abo abasajja abasirusiru bagwagwa baliwo abasiru Abedi n'akabinja ke tebategeera tebalina magezi si basajja bakulu tebalina abagundidde mu byobufuzi abate bagundidde batya oyagala kunyiza nawe nkuba oluyi ate onkuba kubaka kati Abedi yansanga mu byabufuzi n'avuganya kuba pulezidenti emirundi nga yasemba n'amala najja n'avuganya kuba MP era n'asemba akuba kuba pulezidenti alina akantu ke yatukola Dr. Besigye era yagamba mu bantu bakyalabye abazibu mu dduniya mu Abedi bateekateeka fayiro nga bagenda mu kkooti kuwakanya buwanguzi bwa pulezidenti Museveni Abedi yakeerayo n'agamba omusajja yatwanguddemu alaali era Besigye yatamu abantu babiri mu nsi gwe n'obumubuuzanga yatamu Abedi n'empuuga Allahumma salli ala Besigye n'empuuga naye yali yekulubesizaako ewa Besigye eyo anti empuuga zaazunga nga measles mpuuga yasooka mu DP n'ava mu DP n'agenda mu Ssuubi n'ava mu Ssuubi n'agenda mu Yalukwago Jeti n'ava mu Tijje n'agenda mu Tijje n'agenda mu Go Forward ewa Mbabazi mpuuga azunze ate no yasooka na independent tokiraba naye oba tebatuweegomba nze kasanga mbeerawo mbadde mu FDC tolaba ne Nuupu mbaagala okukamala bukamazi n'enkyagaanyi ogiyingira toli wa Nuupu ndi Weruwisha mu Nuupu oyagalayo individio oyagalayo bantu sekinonga okusinga pulezidenti ne mukyala we n'abantu abasigadde sina kaadi ya Nuupu nze no bujjo ndowooza nti ekikopo ky'okuba oli wa Nuupu ndi Weruwisha njagaliza birungi so tolinga bano nti zavugiddewa baliwa bisiru bigwagwa ku nsi okuumanga nnyo dignity ekitiibwa
humility, integrity, status. Ebyo bino okutambulanga nabyo. Very good. Kati ne bwefaze entaana yange ewooma. Ne Katonda yanyiiga nnyo. Katonda n'ebintu bye yanyiigira. Ffe mu Busiraamu Katonda yakuwa ekigambo kiti hayatu munafiki. Kiki mu Luganda? Omunanfuusi. Hayatu munafiki. Tagenda kulaba ku ggulu emirembe n'emirembe gyonna. Munanfuusi. Omunanfuusi. Kati bebo bampuuga. Bazunze. Bwoganze ebintu ebirala sibyagala. Nze ne bwenkeera okulangira olwaleero nti enkya nnyingidde Nuupu. Engalabi oziwulira awo. Nga bakwaniriza. Maama we. Nga bakwaniriza kavule. Maama we. Ezegeza Nuupu ekulaba ng'omulwanyi ow'amaanyi. Akyaganyo gyegata. Era Nuupu emperereza. Era nga nakadde nga nti enkya neesoze Nuupu ne kaadi njagane mu bitabo byabwe. Owulira engalabi. Kati bano ba Abedi kuba kati yavudde n'agamba nti mulonde. Abedi yani okulagira ekitundu ekiramba ati mulonde kyabwe. Ebyo bizolozolo biweewe. Abedi nga bwe walagira ani? Ye kennyini yeesimbyewo emirundi 12 nga yagwa. Nga tawangulako. Abaddeko omukulembeze mu kyaki yabeerako mu Yentinda. Kyaki eyo ngyerabidde erinnya nga ku village ministers village ne bamugoba. N'ajjako mu kyaki endala bagiyita Victory Church eri Lugala ya Pastor Buyondo ne bamugoba. N'agendako ku kyaki endala eri Lugala bagiyita family obaani ne bamugoba. Nabbako ne kusendeza obugubi. Very good. Ne bagoba. Kati oyo Kabira. Ulidi. Abo ba Abedi ate musana mutulagene ku baana baabwe tubazire. Aina abavubuka seba abakulu juzi yatulaga abavubuka abo temubawo bakazi. Yatulaga batabani be nga launchinga campaigns ze. Temubawo baana bamwe. Bw'oba okuba emmese enkulu n'obuto obutwaliramu. Teri kalolo kato. Era tokubanga emmese enkulu akatone kakuwa omanyi obumese obuto bunyirira nnyo. Ate kabaka kanyi bambi kakaba ne kakuwaze kisa nako kawuttule. Kati abo ba Abedi tujja kuzira n'abaana baabwe. So yaba tasobola kulagira abantu talina nga bwe yalagira ani? Abedi nga bwe yalagira ani? Yagambye nti ye atamulumbye tamulumba. Kyagulanyi byaze Masaka tiyannumbye. Kati wa mumulonda bumulonde. Anti Kyagulanyi takyalina biseera bya Abedi ebyo biweewe. Kyagulanyi atunuulidde eggwanga. Abedi amulabanga ki? Kiweewe kisiimuula. Kyagulanyi atunuulidde Uganda. Kyagulanyi atunuulidde America. Kyagulanyi atunuulidde ugundi UK, United Kingdom. Kyagulanyi atunuulidde ensi z'abazungu. Essimu ya Kyagulanyi evuga okuva ku makya paka obudde okuziba. Abambasada, embassies, abakulembeze bani. Kyagulanyi talina biseera ebyo. Babadde beegula bweguzi. Beegula bweguzi. Takyalina biseera bya Abedi. Era Kyagulanyi kyovulaba nti yabbye show. Teyanyeze ku kasasiro. Yatuse Masaka. Oyo kasasiro asaana buyala. Nabo no babadde bamuliize kuba Abedi yagambye nti twamuliiza ajje wano e Masaka atwogereko. So bonna babadde balinze kuwulira byagenda nga balowooza agenda. Ebyo bisiru bigwagwa. Kati aboogereko nga mmwe baani? Abakulembeze b'ekitundu ekyo kye Masaka. Awuwe bakulembera ki? Abedi wanika MP wa Kimanya. Kati addeyo abeere MP w'Ekimanya. Linako nga 15. Abedi ne bwanajjamu empale. Tolaba nti obulevu bwamudibako. Bumufaananya bubi ne bwabukalakata. Naleka amaanyi akyagana muka eri. Ng'agajjewa. Yenna akoze aweddeyo. Ate munywanyi we. Ani? Mpuuga. Ono waddaayi. Naye adayinga enviri. Ow'ebitaano. Adayinga enviri ze nakweyerusa. Naye bagamba balina amaanyi mu eri eyo. Nga bagajjewo muganda wange Kimbowa. Ebyo biweewe bigajjawa. Nalabe basitudde konvoyi y'abantu bayitirivu ne babaleetera Katikkiro. Bakiise embuga tewabalabye. Ne babadde batono. Ate ne Mwami Mayiga olimba. Mwami Mayiga okoze kyamaanyi nnyo ne tukulinze. Si gwe osoose okubeera Katikkiro. Ate si gwe osembyeyo. Ate ogamba tebaamugobe. Yajja kufiira ku bwa Katikkiro.
ajja kuvaawo ng'abaleera bebadde nga bajja bavaawo. Ng'oyagala kino nkyogera wano mu kamera yo. Olunaku baffe lwalisiima nti asiimye awummuze mwami Mayiga ogenda kulaba embuutu mu nsi. Mayiga agenda nakola ki abantu? Naye ng'akoledde Obuganda. Akoledde ki? Ettofaali. Sikuba olwo ettofaali liragawa? Liragawa? Mu projekiti za Buganda. Ezaawa abantu balimba bulimbi. Projekiti za Buganda nga ziri bubi. Waliwo n'omuwala eyamutabukidde ku social media. Olwakaleeza ka TikTok kayina Scosos. Ka Jayden. Ati waliwo omuwala eyamugambye naye Katikkiro. Lujjo tubeera mu kabaka birthday lwa ne mutugamba ssente. Nze sikose. Tuweeko tujanjabe omwana ono. Tokiraba? Twagala milioni 15 naye bujjo mu kabaka birthday lwa ne buli mwaka nsolooza ssente. Ssente ne kabaka musajja wattu tazifuna. Obubbi buli emmenga awo busiŋŋano bwa State House. Bangamba mbu obubbi buli ewantu awo. Obubbi buli emmenga awo bo beeyambisa linnya lya kabaka. Bo basajja bakoze ebiprojekiti awo nga byabwe. Mengo tesobola kuweerera muntu nze nina abaana. Mungu ansonyiwe obusiramu bwatugaana okukola ekintu n'okyewaniramu. Nina abaana b'abantu 12 mbaweerera nga tebataddeyo wadde n'ekikumi. N'Emmengo tesobola nakuba n'abaana 12 beeweerera. Emmengo ate erina amatendekero aga Kabaka. Galiriddawa? Muteesa. Royal University. Nga bayinza okuwayo fulu basale. Buganda Royal. Eyinza okuwa fulu basale. Ne haafu yennyini tegisobola. Balina akakodyo ke bakola okusoma kunaatera okuddamu. Ssaabasajja asiimye tugaba fulu basale tugaba ne haafu basale mujje Ssaabasajja abaweerere ku baana. Bw'otuuka Emmengo waliwo ofiisi mubeeramu omukyala bamuyita Anet ng'osasula emitwalo 10 okwewandiisa bw'omala ogiwandiisa emitwalo 10 nga bakuggyeyo lisiti bweti ey'amasomero nga baga Kabaka mulaba talina gy'akola talina gy'ajja ssente. Kabaka asazeewo buli mwana agenda muterako emitwalo 10 naye nga balanze akalangu bagaba fulu basale n'afu basale ne buli mwana Kabaka agenda muterako emitwalo 10 kummeka ate amasomero bakuwa gaabwe ga 8 sasula 7 Kabaka akutereddeko 10 kiri Emmengo mu education naye Kabaka abimanyi. Kabaka oba bambi ebintu ebimu tabimanyi. Sasule 7 omuntu yeze n'amalusu gamuyiika awulidde basale ya Kabaka bamuga sasule 7 bakusindika mu Lubiri hayi eryabwe bakusindika mu gano agono mumuza eryowekitiibwa bakusuubiza mu ono ayali akulira embiri omugagga w'amasomero agali e Kawaala. Waliwo ne Mount St Henry's lero lyabwe. Ewulidde kati ge bakusindika naye omuntu avudde Butambala ng'ayiika endusu azze n'essanyu lye ng'omuga nti essomero lisasula 8 tugenda kuterako emitwalo 10. Abubbi Emmengo buyitirivu bwe butyo. Maama we omuntu 10 lye mulitutte ate mugenda muterako emitwalo 10 ate mumulondera amasomero. Naye ate zino ssente ezaakuŋŋaanyizibwanga zaakolanga ki? Ezakuŋŋaanyizibwa simanyi ttaffaali simanyi luwalo lwange simanyi biki. Ebyo byonna kati Katikkiro ayinza okuba nga akwata kyakusatu mu bagagga mu Uganda ng'asooka ateekwa kuba mwami Museveni addako mwami Sale Musale okusatu ayinza okuba Katikkiro wa Buganda. Omusajja wamukyawa bukyayi. Nkubuulira amazima. Wakyawa mukyawe Katikkiro. Asinga obugagga wano mu Uganda bamuyita mwami Museveni. Is followed by Muganda we addirirwa Katikkiro. Mugende mukole okunyonyeza. Kyagamba zino ssente z'oluwalo lwange. Ssente eziva mu Kabaka birthday lwange. Ssente eziva mu ttaffaali. Byonna zigenda mu ofiisi ya Katikkiro ku akawunti ze. Yatematema. Buganda ziragawa. Buganda nga terina na supermarket. Supermarket zituseera. Zituguza ebintu ebiyiseeko. Batukoleyo Buganda supermarket. Buganda nga terina na ssomero liryo nti Buganda Senior Secondary School. Museveni yaleeta bonna basiruwale ne Buganda tuleetereyo bonna basome. Ate Lubiri gaani si ga Buganda. Lubiri ga Buganda mu mannya si mu fiizi. Ekyo kyawuli kiringa n'emikutu gino gyempuliziganya bagamba BBS si ya Buganda ne bwe bali radio CBS. CBS ya Buganda. Ani akulimba? Ena ba directors manyiko ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu
owekitiibwa Joyce Ssebugwawo badirekita bawe omugenzi Sebaana yali asingamu emigabo badirekitazi buli omu ateeka akantu mu nsawo owekitiibwa omugenzi Mutyaba mu staffa n'abadirekita nga 3 mu 5 bonna buli omu ateeka akantu mu nsawo baba bateekamu ssente zaabwe kabaka ngate bamukola bisaga katabaka waffe kabaka bagala mukyayisa bantu so nalabye empuga yaniriza abagundi abo era nakolawo interview nagamba mwe lwaki mukubagana n'abeebiina ebitali byammwe babasi wa kibiina kyo lwaki omulumba kati empuga atasobola kunywerera mu kibiina yakazunga mu bibiina 7 kati omujja kaadiifi kati omuntu gojja kaadiifi y'ebibiina yenze nakabeera mu kibiina eki kimu kijjudde ebizibu nadda bbali sikirwana bikiyiterera ng'ojja kumanya kwakyo FDC ejjudde ebizibu naye sigivuumirira ate sigiwaana kuba kyekibiina kyange hulidde nze nkugambye nga nakedde nenangira olwaleero kimbuwa nti ngenze kuyingira nuupu bayinza ogaki ekigudde ku nuupu nga nakedde nenga ngenze kuyingira mu movement bayinza ogaki ekigudde movement tekibiina kikyanamuza ne bwenkera nenga kati ngenze najja nankumbi mu FDC ne bwenga ngenze mu PPU PPF owulira ettaabu so kati ebintu nga bwe biri bannamasaka Abedi alingaga nti babadde balinze komandi yaabwe so komandi yagiwadde kyenesinza okwewuunya nti Abedi y'omu kubadde bagamba nti Bobi Wine muli babisya banga aliyo nalyonna abadde nga ajja alumba NUP ng'agamba ali babisya kati ate yagambye babalonde kati yakkiriza babisyaga mu Uganda anti basiru bagwagwa tebategeera ebyo ebisajja tebitegeera byatusanga mu byabufuzi bitta ebyobufuzi byaffe tebitegeera ebyo ebisajja biweewe kyogamba Abedi nga naba kuvuganya kuba president yaliko mu byabufuzi wansi ebyo Abedi yasookera bwe yajja ng'atugamba opposition naye ng'atugamba talina kibiina bwe yavaawo n'agenda mu DP Buloko yabeerayo emyezi 3 ne bagoba embwa bw'ava mu DP Buloko n'ajja akola ekibiina kye ki PPF PPP ne DP Buloko kye kyasooka DP Buloko mbali ma DP Buloko ekana akajju wano nga DP Buloko nkadde ssebo yaliwo okuva dda luli bayitanga ba UYD ne bakula ne beeyuula ne bakola DP Buloko DP Buloko nga yegatta ebibiina byonna ng'eringa nga pressure group so talina wonna we yali alabikidde ate oyo Eva abadde mukozi wa Museveni Eva abadde embega wa Museveni Eva abadde spy wa Museveni Eva abadde molo wa Museveni zijukira nga ne bwe twali mu TDA nga tuli mu kunoonya ani gwe tuba tusimbawo Abedi be bamu kwaba batagendayo nga yagala kujja avuganye nga ye ebibiina byonna bitula Dr. Besigye n'atula DP yaliyo n'ebina ebirala byaliyo kabaka tufune omuntu omu baavuganye Museveni ono naye bo Abedi bakulaga nti Abedi era yalimu nga bo wetwabeera nga wali naggutu yajjanga nga yagala kuvuganya nga ye munanfuusi oyo musajja munanfuusi ne mukabuli agenda kwefuulirayo munanfuusi oyo gwolaba so ekyabadde Masaka ne wandibadde yayogedde batayogedde abantu bagenda kulonda oba bagenda kunda kusinza kuye kusalawo kulagira kwe kati yatidde ayagala agambe ki yatidde alaba Kyagulanyi asussa amaanyi kati alaba nti bamutwala nene bwanaalaaja ne tetwagala bigambo bye agume bugumi alinde nga 15 ekinava mu box abantu bagenda kumulagako okyanga abantu nti baagala Kyagulanyi nze ngenda nnyo Masaka nze ebintu ebisinga okumpomera mbuzi embuzi ne bwoba oyagala kumpa butwa ennyama y'embuzi empomera nnyo n'engege era nze bwe ngenda Masaka ngenda nkomawo n'engege engege ezo zigula emitwalo 7 ku 8 naye okyanga abaana abanaku pizza nti kyeki ye muntu atakola oba omwavu
omuntu asookerwako ddala omuwejjere lujoolo omuzungu gwayita peasant nokyanga abaana b'omulwera ba peasant engegezo basuubula emitwalo 3 ne bazeeta ku kkubo ne bazizinyisa naye nga buli ngege ajagala emitwalo 87 naye Kyagulanyi olwayingidde Masaka obwedda bakasuka za mpaka mu mmotoka ye zitwale naye Mpuuga yayiseewo n'ekikapa kyabuze wadde ekifu oba teyabagambye nti nzija ate lwaki Kyagulanyi yamaze baga nti nzija ensi yonna ebadde kimanyi nti Kyagulanyi agende Masaka Empuuga tebamanyi nti we Masaka n'Empuuga ne kapa bikapa biri erukaya teryasoba muwa kikapa wadde ekifu oba ye tayagala bya bufuzi kika ekyebyo ebyokumulondoola mbu abantu bamuyiikire ate wa Mpuuga yasinga amaalo Mpuuga Katonda yamuwa amaalo nakweyerusa nakudayinga Mpuuga alina amaalo naye bwomutunuulira mu maaso ge maalo meereere maalo tomunafuyiza nnyo ate Mpuuga yali nkola ya mubaka kiki Mpuuga kiki eyokunafuya abantu ekikandirawo mazima Mpuuga maalo nze Mpuuga yansanga mu byabufuzi saagala nnyononera ebyobufuzi byange ffe tukuumye ebyobufuzi byaffe so awo wenyini ku Mpuuga manya kabinja k'abasajja abo kalimu abantu bangi balinamu ono omunyanyi waabwe w'ebusiro ani bwana Sseggona mukwano gwo kanalo akalundi aye Lubega ani Sseggona oyo bamuzaala gundi bamuzaala Butambala ewammwe Sseggona we Butambala ova Kibibi n'ogenda Egombe n'ogenda Ekyerima kiregeza muganda munno mulundi akaalo kaabwe konna kajjudde balundi era batugaana okuwasayo ng'ate Lubega Sseggona Kasibanto omuli w'Embizzi Kayibanda Muvawala Yusufu bali kuno bonna balundi abo bonna balundi boyogedde ne Kayibanda yavayo n'agamba ye kyeyamanyi w'abalundi mu Uganda ye takyegaana era abakuŋŋaanya basembajje akaalo ako uli Mayungwe twakulaba tugate muwasange Mayungwe konna kajjudde balundi kitegeeza mwakuliramu obusasoze nga musasola abalundi abalundi gwe bayita bangu nje mu kusimba omulabe batyako bali ebintu bibabogera baba n'ebiteega ekisooka baba bampi nnyo baba beeru nnyo baba balungi nnyo ne baba n'ebiteega tosoba kumalako na mulundi bireete sente byavuwaza zera bireete sente ntoba naye ate ne bwaba bizireese bizitwala ebizeetwalira kakati bwana Sseggona oyo gw'oyise oyo gw'oyise ekyo yabadde kulaala emu n'agamba nti mulonde President Kyagulanyi Ssentamu ewaddako mulonde nze mubaka ow'ensonga nze ngundidde nze mmanyi amateeka ge tugendako mu palamenti kati obwo obusajja busiru bugwagwa kabadde mu palamenti emyaka 15 busiro yamata nnyo enfuufu eri busiro gimanyi katulaba nti obusajja busiru nnyo bwagana kuba mpi kabadde mu palamenti emyaka 15 naye busa erimu olugo lwa kolansi ng'ogyeko zino eziyitamu zino main busiru yesinga okuba n'enguude oba obusajja oba bulya mmere kibannange kabadde mu palamenti emyaka 15 oba ozaaliddemu n'omwana n'akula n'afumbirwa n'azaala kikyakoze busiro ababonga banguwa okuzaala ku 15 abaamaze anti obusiraamu butugamba omuwala afumbirwa ku myaka ndoza 13 ali waduuda omulenzi 14 15 tuli ku nkola ya busiraamu omwami oyo ye ensonga zaawa zagamba lwaki mulina omulonda nti ekisooka awuliriza abantu bangi abajje mu kkomera abaana bafe ako akasajja kazibu nnyo kagenda nga gavumenti ekawa akawumbi nga kacyamuka nnyo nga kerabira ssente mu mmotoka nga kasobola ku washing bay aba washing bay balaba kawumbi nga buli omu agabanako kali kawera zaali nnyingi nazo zakalema tekamenya kuuma ssente tekamenya kine ssente ezo onazifunirako poliisi oba sekyuliko ate mbw abaana babasiba abaana ne kabasiba nga ate sente kazikomyawo omulamuzi yakabuuza abaana tubakolere tutya kabagamba basibe emyaka 7 era bali mu makomera
kalate bano beyewaana bawolereza tokalaba obwo busajja bufu obusajja busala ne bufa ne mulaba ku ntaana zaabwo ne bagenda entaana yakaseggona obwo busajja bubi obusajja bufu naye gasigwe mu byasembayo ayagaliza omuntu okufa ate nga lwaki obwo busajja bufu olaba kaagana kuba okubba kibi wali badde ogamba abaana nti you never do it again mwakoze bubi nnyo okubba kibi gwe kizibu kyo ki kije nkwaddeko miliyoni 3 ne tobbanga nga bayibuli bwegamba genda okole gwe naye nkusonyi ngoleka abaana naye kaabasiba kubanga tekwaliko mulundi kubaako mulundi kaali basibye kyogala Sseggona yagalanya abalundi kuba baganda be ye kabira ye so bwagamba nti mulonde Kyagulanyi wansi mulonde nze bulijjo yabalagira agende eburundi teriyo palamenti ebujumbura agende eburundi alagirire n'omukulembeze omuyita Evariste Ndayishimiye obwo busajja bubi nti awolereza abaana ku bwereere awolereza ani Ssemateeka wa Nupu ye yamukola yamukolerawo obwo busajja bubi akakasajja kagenda mu Nupu nga nkalaba ne bakaaniriza nga nkalaba ate obwo busajja bunsanze mu byobufuzi simanyi oyo y'omu ku bagenda bambadde epuloni ng'abakazi b'omu butale obwo busajja mbumanyi kyovula nze sibuwa kitiibwa kuba bwansanga mu byabufuzi bwajja mbulaba bwajja buzunga nga mbutunuulira obwo busajja sibuwa katibwa naka so kyogamba gwe mu palamenti eddako abo abasajja balaba bweru waayo mpuga omulaba bweru wa palamenti Sseggona bweru Abedi bweru kinakakande kino ekirina ebitama ekyemasaka bweru si nakaka ye Juliet kakande nakabuye ekyo tukiraba kinagatama gakiringanga ga Bedford edda ffe twabanga n'ebimotoka Bedford njejoke yali yambaawo ebbali boodi nga yambaawo naye nga etokota ejja netokota nesirika essaawa nedamu nobanga ekyazikidde nekitokota ye nakakande wemasaka nakakande wemasaka Bedford ebyo mu Japani yabikolanga byabanga n'omutwe nga dereva aba yekka nebibasi bikabandole so mpuga n'akabinja ke tugamba akabinja ke tutegeeza ba Bedi bona teradamu okuwuddesa abo bapolitiko limbo mirambo egiri mu limbo bali lusaze bali nkowe ate enkowe babaayo balungi bwaba banawuzu ne bali lusaze lwenkowe baba newuzu bali lusaze mu kirindi gye bajja abemulagala ekirindi anti ekyateesawo limbo yelusaze senga omuntu wafa mokyale y'emulago neekulanga ewiiki namba ng'obuliddwa ne bakulanga wonawona bakusulayo busuuzi kati bali mu yerusalemu enkowe bakuteekayo omuntu ng'abayo wabwe bategedde nti gy'oli bakusaalidde bakusabidde naye lusaze tebasaba kati bano bali lusaze mulimbo enkowe wabeereyo batukuvu kampeyini zitambula zitoziraba otya kampeyini zikyezandaze Kyagulanyi alina gye yabaddeeyo abantu ne balyoka bamuwa ebintu waliwo yabaddewo gye bamugambye bakukuba nnyo tiyagasi kwata ebokisi y'ennyanya atambula nayo ne bamuwa ennyanya bwekiri waliwo abamuwadde enanasi waliwo abamuwadde biki nze nage nali emasaka nenjagala okugamba abaana bane lwaki ebigege temubisula mu kamotoka kange nga nze bandabawo abakukubo abomulwera ng'obusungu bunze njagala obbagabanye mukazukeko mu kamotoka kange nga ntya ngengege basula mu yakyagulanyi abantu bamuwa ssente ku kkubo nga nze njagala obbagabanye lwaki ebigege temubisula mu kamotoka kange era babisula mu kamotoka kange sane kakati nkyazirya weka nina firiigi wabula kansooke nebaze n'omusajja oyo akavidiyo kano kaba katambula kamutuukeko omusajja yazze n'asiimuula bannamawulire ababadde ku mmotoka bagenze mwamulata enfuufu eri mwamulata ng'ogirya buli batuse nga bonna batunulanga akettaano omusajja yazze n'akwata olugoye n'asiimula omu ku mmotoka wako kyansanyusiza nnyo tiwaza good gesture omusajja oyo yakoze ekintu bambi tukwebaza nnyo naye oba olulimi alutegeera teyabadde muki simanyi naye ajja bitegeera kubanga era Kyagulanyi ayogera nabo mu Luganda n'abamu nayogera mu Lweri nga wabadde wafuna ajja bitegeera omusajja oyo eyasiimudde bannamawulire ba Kyagulanyi tukusalyutinze ye kyeyabadde asobola okukola manyi mu Bayibuli mulimu omukazi ye yagamba nti mu byonna byonna nsigaza peesa lyokka lyeyawaayo
kati n'oyo yadde alina katambala n'asiimuula ate era ffe ne struggle kati nze ndi wa media mu struggle struggle buli omu ky'olina ky'ogiyamba sisobola kweyiwa ku nguudo sisobola kukuuma Kyagulanyi nze amaanyi agaye gandi mu media awo ndi kafulu nange neetya waliwo abeeyiwa ku nguudo buli omu ky'olina mu struggle kyosobola kubanga ba President Museveni bali mu nsiko yalinanga muwogo yateeta muwogo bannadduli abalesobola okutabula eddagala bajjanga ne bayenga ebbongo bwe kiri mulimu n'ab'olugambo abaleetanga olugambo mulimu n'abakolanga okwenda obwenzi oyenda anti oyinza okuba nga oli akumye abaana bo kubeegattako osookako kwagala maama waabwe maama we yabaga nti yafuuse tatamwe mugende nebwekuba bino byakwesimbawo ng'ekitundu oganyo kifunamu obuwagizi ewulidde osooka n'olabamu omukyala asinga okuba ow'ebbeeyi n'omukuba ku ttaka bano abasigadde bagoberera bugoberezi swaga etambula bulungi poliisi ng'eyongedde okutabukira struggle omuko ogwalaga ofuusa omuko ebinadde njagala tutambule tulwanyisa sewage atya gwe tuba tulwanyisa ng'ekyokulwanyisa nammwe mutambule ne sewage pick up number indako nga ebakuba omuko ogubalagala nga mubakuba sewage nga tubakuba sewage n'ebyenda by'ebyennyanja teri ku nsi kiwunyanga kyenda ky'ebyennyanja waliwo akantu Bobi Wine ke yakoze bwe yadde agenda ekira twadde kyali wajjala asajja ne batukuba omuka ne gutusukkako obungi naga kati mukolebe muto badde bakuba nga bakuba mu maaso nga bakuba n'emabega kati oyo kyakola bwe baba bakuba mu maaso mmotoka nga 2 okuva ku yiiro 3 ng'agamba muvuge speed tuyitewo kati zino emmotoka ezaba zikola zimulika emabega wale kawedde akasayi zaffe zimala oyitawo neye neyitawo ng'apaakinga nga bamuwuliramu nabo wedaga mupaakinga awo bamuwuliremu bwe bamusudde wennyini ffe tupaakinga nga bamuwuliramu era bamuwulidde abasirikale nedda ne sewage ajja kutulwanyisa ajja kukola sewage awunya olwo tutambula naye tutya mu pick-up ne mu budomola obuteme nga buno obw'abasiraamu obufuna wuzu okamukuba n'amulya n'omulya ate babo tebalina uniform balina kamu sewage ayinza okuwunya mu uniform ewiiki namba nakunyako tuyiza kesisi mu Kampala manyi sewage awunya obulungi manyi alwawo okuwunya manyi omukadde sewage awunya abasirikale abakuba Kyagulanyi gas naye afuneyo atambula ne pick-up ya sewage ate sakibadde kisoboka twalifunye n'ekimotoka kya sewage olufukiranga nabo tubafukirira nabo mufuna olupiira tufuna olupiira lwa sewage ate omukambwe naye abaana musago balina sente ewali asobola okudonatinga ekyo ekimotoka n'akireeta naganza ekibawadde ne betukipangisa n'abebweru mu bitugulire gye tugenda wakaya afunenga bino ebyafaya gundi nedda gyebiri mu lubigi gyebiri biri ebimotoka mubipangisa n'okubigula ate tebabiseera bya layisi ebyo ebitambuza sewage mu lubigi gyebiri tuyinza n'okukifuna ku miliyoni 11 naye sewage omugjawa maama we sewage tumunuuniramu emitwalo 35 buli lunuuna n'ogenda omuntu n'omugamba mpa sewage nze kunuuniramu bwereere natamukuwa oba omuwonyeza nabuwonye emmotoka ya sewage newano wenini ku Power King emmotoka ya sewage enuuniramu emitwalo 35 buli lunuuna lwa 35 kati okujja n'opaakinga nawa mugulewo twerekeza mwe tubanuuniremu free of charge tuba tutumbudde n'obuyonjo mu Kampala so kali emmotoka za Kyagulanyi nga zitambula eno yabamawulire eno yiye eno oba oliawo yaba batambule nabo then endala emabega nga ya sewage nga President Museveni watambula ne toyi naffe tutambula ne sewage bwe batatukuba tiyagasi nga tudda ne sewage waffe bwe batumukuba nga tumubayirira naye ali bayisa ekyeyizo kikkiriza ekyeyizo kikkiriza andi mu mateeka oba otataganyiza poliisi okukola emirimu gyayo ye byakoze bulungi tukuba tiyagasi era naye kutaataganya ate sewage awunya si be balina ka uniform akamu baba weemwemu kiri mu poliisi uniform bw'oba oyagala ey'okubiri olina gigula buguzi okimanyi mu poliisi waliwo abatunda uniform
ngajana ajana gambo ine mitwalo 2 kuguza uniform eyiye ngabikoye nedda bali abakola mu factory ekola uniform bazibbayo ne baziwa abaana bazitunde muteeka bakwaka uniform aka kamu kati bali abakola mu factory ekola uniform ya police bazibbayo ne bajja nga baziguza abasirikale bali mitwalo 2 ku 15 omusirikale ayagala okuba nga akyusa oyinagula bwekyo kiri mu polisi kiri mu polisi nze polisi ngimanyi nnyo omusajja yambala enfa kuva ku mande paka ku mande nga tagikyusa bw'oba oyagala okukyusa olina ggula mitwalo 2 ku 3 wabawo abasirikale bajja basoba akutta akaveera akwata akaveera eno n'eno buli kaveera nga mulimu uniform 5 etegeeza booza kiro naye ngaogwo gwe guleka gukaluba kati nga guno bagukamula madowadowa anti baguyita wash and wear tegulaga oba wagolodde oba tewagolodde ate engatto zo ziriwawo nabo babawa kapeya kamu era n'engatto bw'oba ozaagala era nazo waliwo ttiimu egyetambula ng'ezitunda ngabo balibo afande byakagaba abasajja abo batereezeemu nze kuba ekiri mu polisi uniform batunda ntunde owai bino byempulira bituufu nti mukwano gwo mulwadde ani omwogezi w'amagye kulayi gye bambi mulwadde nnyo nze abadde mukwano gwange era bw'anaaba afudde ajja kuba nnumi musaasireko aleka mulwadde kamusaasi naye kulayi gye bambi nkusaasira wabadde mukwano gwange era nze amagye gabadde teganjooga tegakwiribya nze wonjiribibya nkubira kulayije ate nakikolawo ku sport musajjawo abadde musajja wange nnyo era mumagye kati mumpedde kulayije bwafa sisigaze mulala nanyamba wakole nomi wakulemu kulayije abadde anyamba nnyo waliwo abalala ng'era nze owamagye ne bwoba onvumye buvumi nkubira kulayije ne muga mwatugamba mwagenda mu nsiko owamagye anvumirwe bino bye mwalwanirira kulayije ekibi kyabadde alimba nnyo ate badde bamukozesanga kiddole naye abasajja aboogera ebitongole leka babayigirizamu n'okulimba olaba oli nga ayogera statement butuufu nga naye talina kyakola naye nga kyayiyeewo so kulayije yalina sole ziri ezoli omwana obayo kya paasi omwana yamulabisa nnyo bambi omwana ate nalabikira eri ebintu byali biswaza kulayije bambi bw'oba wafudde ogira oguma nange nzija naye onnumi nakyali mulwadde olwazijja si naye bagamba ayinza okuba nga yafudde bw'oba yafudde guma nange nzija naye onnumye nnyo obadde onnyamba nnyo aba yafudde wafiiriddwa nnyo nafiiriddwa ate katoka akasa ekyo ti waba yafudde jasi musaasire musabire kulayije abadde mulwadde kulayije wano omuntu abadde asingayo okuba ne feesi embi abadde kulayije na kamiliyoni kamiliyoni afaanana bubi mu feesi ne kulayije ate kulayije balwana buli yalwana afaanana nga kulayije gwe obadde otunula ku feesi ya kulayije n'okkiriza kulayije obadde otunula ku feesi ye n'okaba n'amaziga oba kyekimulya erinnya baali kyosambuya kulimba gye kulimba gye aba yali Kyagulanyi naye bambi nze bambi abadde annyamba nnyo abadde annyamba naye tumusaasire busaasizi bwaba abadde mukodo nga tata sente ke naye abadde annyamba naye abo basajja ani ata sente okulayije tata sente era bw'ogenda mu ofiisi ye akunyiya soda owulidde osanga soda n'akuwa ate nze saagala soda oyagala bakakuwe mu nsawo njagala kape muwene kulayije obadde mukodo nnyo mungu akusaasire nze kankusabire edduwazi kusangeyo owulidde togamba nti obadde obaga nti avuddewo ate tunabakakasa kulayije takyadda ngulu ayinza ajase musajja mulwadde mwazi naye ng'asobola okuwona obulamu ne bweyongera kulayije takyadda ngulu kulayije tuuka mirembe naye nze onnumye obadde mukwano gwange nnyo naye lwakuba obadde mukodo nnyo naye onnumye nnyo tuuka mirembe interview eno tugikoledde wano ku parking wano ku munaku bw'obaaga oli eyo osobola okuyitawo okwano n'onywayo konywedde ne weetambulira n'ogenda bange baba neki baba ne ba tiktoka buli lwa friday babairawo ne babasanyusamu bajjula wano basula nawo ate kifo kirimu eriye kiri ku kkubo tosobola kubula ate ne parking nungi ojja kuba nga oyitawoko ebintu bisobole okuba nga bikwangwira musajja ono Isima Lubega ekibibi musajja wa kulayije nnyo
annumye bambi naye akyali mulamu jasi aleka mulwadde bulwadde ate ebya security tebamala gagamba muntu nti ali kino kati ayinza okuba nga amaze ennaku nga nnyanga mufu naye kulayije bw'oba wagenze onnumye amagye simanyi gondekedde aliye bali eryo bambadi eryo ambadi amanyi bumanya eryo erwe lukozi bamugoba oyo simwagala namutunulako oyo yatta abaana b'ekasese nomugoba bamugoba balyoka jeno mozi yamuwumuza dda balyoka yatta abaana b'ekasese notta baganda banno yatta abaana b'ekasese oyo ereru saaga kuba mukwano gwange ereru kulayidi yannumye wadde kati toga mu magye tolinayo muntu mulala yenayina nsigazayo buligedi ya nalweiso ne gundi noona yali omwogezi w'amagye naye lwakuba naye mukodo nnyo muwulira Kongo Bilali oyo musajja wange nnyo Bilali Katamba oyo nkuba bukubi kasimu Bilali nkutumidde nnyo wakati ali kuranka kyo bamuwayo kuranka endala naye muwulira mu lutalo ali Kongo Meja Bilali Katamba nkutumidde musajja wange nkutumidde nnyo oyo musajja wange nnyo wakukido ate ayogera bulungi anze mumagye gwe ninayo ndowooza anze mbadde ninayo kulayije oyo agenze owulidde mbadde ninayo buligedi ya nalweiso Meja Jeno oyo nno yanyambako nalweiso nze simulinayo nalweiso yampako ne ku milioni 10 nalweiso nimwe mubajjawa yampako milioni 10 yampako ne bodaboda empya ttuku kati naye awo gwoba oyinayo nalweiso wange nnyo yampako ku milioni 10 nampako ne ku bodaboda empya ttuku naye oba nalweiso akimanyi nze ni mwana wa mulwanyi gayira nze ni mwana wa mulwanyi ate no mwangu nnyo lwakuba tatuukikako abo abasajja bakola embeera ate ye muntu akyusa essimu mu Uganda buli lunaku nalweiso buli lunaku aba na layini ndala mufere si mufere mukubibwa ku marediyo si mukubibwa ku marediyo kiki ekimu kyosama nalweiso tasobola kukwata simu nnaku 2 jeno tukutumidde jeno nalweiso nze nange wanyambako oludde okunyambako nziramu nyambeko buli jeno nalweiso wanyambako emiliyoni 10 zaggwawo ate sente za gavumenti oba zinyonya bisiraani ziringa kutunda kijja ziringa nga kutunda kijja sirebe omukazi yakwata miliyoni 10 n'azimpa mu kashi tokyalabako wadde allah sente za Museveni oba zirimu luminati andi ekirimu eki oba zirimu bikolimu nanti kaigwanga balyonoonye agikuwa naye tabako kyekkolera oyo omukazi yampako ku pikipiki empya naye mutumide nange UDU 799 ng'akusinisa ovuge bodaboda nze ne bodaboda sigimanyi nze simanyi kika kya motoka kyesimanyi buli mu kika kya motoka akimanyi ne bodaboda yannema namugamba njagalayo ka bodaboda kandeetereyo omutwalo n'agimpa najijja na ku ofiisi ye ku palamenti nkutumidde nnyo nange gyona lweiso naye nze simusinkananko munnayo muntu mulamu nnyo naye mutumidde lwakuba alina ennyumba yasingayo okuba n'ennyumba esinga okulabika obubi mu Uganda mu bajeno ennyumba ye erabika bubi alina ennyumba emukono anti yeeyo erabika bubi abasajja balina embiri anteleka akoze tabba baliwo bakoze babba naye mubajeze ngenda kuba nsigazaayo ka Bilali Katamba Bilali nange wange nayo ne Lieutenant Colonel Chaite balina baabo oyo simumanyi balina baabo ali awo mukazi mubalagavu muwanvu bati munyarwanda wakago twagala banyarwanda ono ayataasa ayakuba abantu nga bakuba Bobi Wine tiyagasi nedda ono abeera mu palamenti yabeerako ne MSFC yo tabeera bweru tabeera mu field bamuta Lieutenant Colonel Charity balina baabo nkutumideko nnyo Lieutenant Colonel Charity balina baabo mukwano gwange mwagala nnyo mukazi munamagye ate bamuwanya ekitiibwa mu magye omwo sibe bano abanamagye abalina effojjo si bano beerwerwandu si wafojjo banye kati naye ngenda kunyonya omunamagye omulala kuba nsigaza babiri bokka naye bwolina basalawo kasita basalawo kuba kakati anti General Lwesa ekizibu kye tomanya layini ki yaliko tafunika naye era senga amagye gankwata nembaga General Lwesa n'akubayo essimu banterawo ku sport ne Katamba era okuba kukubika ndodo mulabako bakomawo ddi twasingana nga akomyewo nenja kumunoonyako Katamba tukutumidde nnyo naye gwe gwensigazaayo ne Brigadier General Lwesa kulayidi alabika ngenzeeko
abantu baffe abewadege ambajjukiza nti wali ku Dream Restaurant we muba muli ekyemisana wa Namubiru enjala eba ekulumye omanyi oku Dream Namubiru ane wa Namubiru ekyantiisa buli wa movement yaliawo nze nga siri wa movement nkwewuunya noko nali njiridde emmere yeewooma nnyo ne buli RDC buli wa movement buli commissioner buli mbega buli saidi buli ani alya wa Namubiru naye nga wabeerawo ne bakayija ab'FDC sibalaba era kyekyanzirusaayo kayija watuula buli kawungeezi tavaawo nali ndyawo emmere nga nte tammanyi nga ndiryawo nnyo ne buli diso buli piso buli RPC ekyo ekyantiisa naye nga tebambegera wano anze ndyawo naye sigwamu ebyo byonna byonna wabeera ba RDC oba ba RDC yabajja wa Namubiru buli RDC abeera wa Namubiru Namubiru tukutumiddeko gyoli ku Dream Restaurant ofumba bulungi emmere yeewooma nnyo naye nze nagityayo ba RDC babeeraawo bapiso babeeraawo tokolagana na muntu kasajja nga RDC okunkema kwaki bajja kwogera ekintu mu kubo oluyi bansibira obwereere okubye gavumenti okubye gavumenti so tubeerawo faayi wa Namubiru ku Dream enjala kulumyefe wetulaga nze kati emmere njija kutuuka restaurant ebukesa ekyaliwo tuuka restaurant ng'evaawo eragawa ndudde ogendawo ffe bakabaka b'emmere mu Uganda yonna ate awo nno bakoddomi bange gye nawasa abatuke basiraamu bava Kibibi gye nawasa awo wagira bewaka ate nno olumu bampana ya bwereere ate saagala bampena ya bwereere babanga abaga nti omuko azze kulya ya bwereere banaakulangira nga bazeewo banaalangiramu nnyoko era olumu ngenda neebikkiridde enkofiira ne balaba ate wetuvaawo bali era olaba nga baga wetasasula emmere empoomera n'ekintiisa okujja kutukke bana engeri gyendi omuko muyinza okuba nti maama omuko yakimye ya bwereere banaffe aba Biva Organic basangibwa wate wano Bob Mengo opposite Masengere Muhamu Mukasa zone Mukasa road zone awo nabeerawo nnyo Dr. Richard Senjobe wakolera emirimu awo nabeerawo nnyo ngamba otegeerawo nnyo awo twabeerawo ne Kenzo opposite eddwaliro awo twabeeranga ne Kenzo nga mutandika awali ka washing bekati nga mutandika obulamu era ezooni eyo nentegeera nnyo nga temunnakwata ssente kati mukuttemu ne mukyusa n'ebifo kati musula munyonyo nkyasula mu bifo bya bannange bendyamu sinatuuka kusula munyonyo so awo Dr. Senjobe abeerawo abalina okusomozebwa simanyi pressure sukaali aniya abaami temutambula bulungi ebintu ntubwe bityo anjogerera bulungi ate ansomeseza bulungi Dr. Senjobe naye anakutwala akusikeko mu ngalo ne muwe ennamba yange asika mu ngalo ereeta Isima Lubega oba Lubega Isima Dr. Akalabi Dr. Senjobe onjogerera bulungi onsomeseza bulungi ate nakwegombako ekintu kimu nti wadduka mangu mu bupangisa n'ogula ettaka lyo n'ozimba n'ekizimbe kyo ate nekirabika obulungi ate onogamba nti ababiva banfeze ababiva banzibye nga banaye bwalina basangibwa so tukwebaza era walaga abantu bonna aba habo nti omuntu osooka kulaga wa woosangibwa nti habo wamwongerako level very good muteekako omutindo osomesa bulungi ojjanjaba bulungi wazimba bulungi n'ekifo kitabika bulungi naye ennamba yange onajja gikuwa naye eri mu mannya ga Isima ereeta Isima Lubega oba Lubega Isima kale ebintu bibiri sitago giteekemu kyosobola Isima wa muzinda nze ndi wa muzindalo Isima wa mumwa Haji Lukoda wa ssente kyolina kyoteekamu kyolaba bagamba nti bagenda ggulu bo kyowa banani amazzi kubo era tusaba abaana b'ebweru twabadde tuli mu struggle nga tuli ekyali wajjala abamaduuka babadde nga bakwata mineral water nga omuntu tunaze enfufuna ya gas ng'oli akwata mu dduuka alina gyebokisi mineral water n'atuwa twebaza ab'ekira ab'amaduuka kyali wajjala obwedda batuwa amazzi abasokola amazzi gaabwe mu maduuka banne tweyanziza nnyo tuganaaba amaaso tweyanziza nnyo eyo struggle nze nebaza n'abaana b'ebweru batutaddemu nnyo ssente era kano akanyiro kondaba kava bweru tobogera ku kigambo nze ab'ebweru kasola ba send wave oba unioni whatever ngoma yazizze era nebaza feibe sebinene mu UK wadde olina maama waffe mulwadde nebaza Farida Sali mu UK nebaza Zubeda ali Itale
nebaza Juliet Kakande munnamawulire munnammwe oyo naye antaasa nnyo. Juliet Kakande wa Masaka tomugezaako kisiraani. Juliet Kakeeto nebba mwami Kakeeto bakolanga mu Bukedde bantaasa nnyo. Nebaza omusajja omulala ali mu Amerika yagana okwogera amannya ga ntaasa nnyo. Musajja mukulu akuwa obugabirizi ampa obugabirizi. Abafa abana babuyita bugabirizi. Nebaza mu Amerika era waliyo omwami omulala era ampa ssente. Mu Amerika n'abampa ssente bangi. Nebaza Mariam Gita ne Medi Nsereko Sebuli oli mu UK ono waffe jogo tagenda kudda nawe nzanga bagamba ali mu live ya bulwadde tagenda kudda yasulawo omulimu ebyo baleke kulimba bafulumya ekiwaniko ne bagamba Medi tagenda kudda ku radio tumugoberera era gyali tagenda kudda amalofuna obujjanjabi Medi ebweru alinayo saaluuni alinayo ne radio asala mbiri Medi kinyuzi newona alinawo saaluuni endala eri nga ku Ndejje University bagita Lady Line bwe yatuuse e Bulaaya yatandikidde okusala enviiri zibaddeyo saaluuni ze endala eri ku Martin Road endala bagita Lady Light ng'oyo owabeeranga ofiisi ya Chameleone ng'ogera kutuuka owa Pastor Yiga bino ebintu abadde yeesiba mu byaki Medi mugagga batugamba mbu yagenda ali mu livu ya bulwadde bamulinde akomawo mulinde kale mujja mulaba era nti musajja afadda ali mu livu ya bulwadde na biki yisi masibula abantu baffe bane nga nsiibula nkukubiriza nti tugenda kulwanyisa bbi nakulirako kutoyiza kesisi mu Kampala nga nze nzigulira ebintu nze mpandiika abakozi toyiza kesisi we nazikulira zaali 75 era ekyangubayo bankuba mayembe gaali ganzita amatalo wanze naziguliranga ebintu nga nze mpandiika abakozi era buli toyi ya kesisi weeri manyi weeri za bwereere ezo eza kesisi nazikulirako ne tujja kulwanyisa bbi tutambula ne bbi waffe mu budomola mu pick-up n'ekimotoka bw'oba totukubye tiya gaasi tukomawo naye gwe kootukuba tiya gaasi naffe ne tukumulisa bbi byawunya n'ebyenda by'ebyennyanja so nkola yakufumbira ey'omutwe ate obulwadde obusinga okuba dangerous mu nsi yonna buva ku bbi kolera apart from kolera ne bbi yennyini era butigomya nnyo n'abagunji bano bannaffe abakongo kwabo bbi ali very dangerous. Obwokubiri bulwadde bwa nsiri bwe bukwata ekyokubiri mu nsi yonna. Obwokusatu ignorance obutamanya nabwo bulwadde bwa mirungi egi obusooka buva ku bbi katwaga namwe tubalwaza obulwadde bwa bbi omukuba ng'ayogera bw'ati n'amulya ate n'amuwunyirira amulya ate n'amuwunyirira sogo neyeeyongerayo n'ebyenda by'ebyennyanja ebiwunya teri kiwunya ku nsinga kyenda ky'ebyennyanja ogenda ebusega wano gye babikolokotera n'obitikka ne mutambula nabyo omukuba ebyennyanja tekimweripa mu bulago ng'omusota tebakusibye nga basiba tebakujja mu sitwago temukendedde era sitwago balina kubasiba balina kubatta balina kukola kutya sitwago gamba musoma bitabo oba muba muli ku lumansingi tegeza muswaga abamu bajja kufa ensi egula mirambo. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa. Omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olususu lwononeka biki abeera n'amabwa agatagenda. Guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu bakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri. Omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye
n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo